tugenda kuyita ebikolwa bye tutunuulira oba ebyobulokozi nenga biggwawo mangu. Katukuyite nti okutunuulira obulokozi mu bikolwa oba mu bintu mu bibala ebiggwawo amangu. Toteekeddwa kubeera mulokole atunuulira bintu ebisobola okukaddiwa, era tekitugwanira kukwata bulokozi bwa Kristo bwe yatuwa kubufaananya bintu ebikaddiwa, kubanga Bayibuli egamba nti buli lunaku buba bujja gye tuli. Temuyinza kufaanagana bintu biggwawo, kubanga Bayibuli egamba nti bulibaawo emirembe n'emirembe bwatuweebwa, tebusobola kuggwawo. Katonda omulungi yeebazibwe. Nzikiriza omaze ofuna akatabo k'owoonootinga. Katusooke tunootinge bunootinzi byawandiikibwa, tulyoke tutandike okunnyonnyolwa ebyawandiikibwa bino. Leero tugenda kutunuulira nnyo ekitabo ekiyitibwa eky'okubikkulirwa. Tugenda kitunuulira nnyo. Ekitabo kino kikonfuzinga nnyo, era emirundi egisinga kizibu osanga omuntu mu biseera bye eby'eddembe n'asalawo asoma okubikkulirwa. Ebiseera ebisinga mu biseera byaffe eby'eddembe twagala nnyo osoma Zabbuli, ate ne mu biseera by'entalo tusoma Zabbuli. Era omuntu yenna bw'omusanga ebiseera ebisinga bw'omanyira nti omuntu ono si bulungi nnyo mu kufaayo okunoonyereza, bwe yalokoka ebitabo bye byonna biba Zabbuli ebiseera ebisinga. Katonda omulungi yeebazibwe. However much si kibi, n'ekirungi okutegeera Zabbuli yawandiikibwa baani era yagiwandiika yali mu biseera ki, era Zabbuli yali emininga ki mu biseera ebyo ne mu biseera by'olimu emininga ki. Wano we wali omutawaana omunene eri obulamu bwaffe, era y'ensonga lwaki tumenyeka n'obulokozi buno, era y'ensonga lwaki twesongamu ennwe, era y'ensonga lwaki tulina ebintu bye tutunuulira ng'obulokozi naye nga si bwe bulokozi. Era emirundi egisinga tukyajinga n'abalala ne tubavunaana lwaki tebakola bintu ebyo. Katonda omulungi yeebazibwe. Bayibuli egamba nti obulokozi bwatuweebwa lwa kukkiriza Yesu Kristo. Njagala otandike n'ekyawandiikibwa ekiri mu Kubikkulirwa essuula 1 olunyiriri lwa 3. Okubikkulirwa egenda kubeera essuula 1 olunyiriri lwa 3. Katonda omulungi yeebazibwe. Okubikkulirwa 1 essuula 1 olunyiriri lwa 3. Tweyongere wansi, nkugambye leero tugenda kutambulira nnyo mu kibayita okubikkulirwa. Lwaki ekitabo kino kyekisembayo mu bitabo ebyawandiikibwa? Kubanga baategeera nti bw'olisoma bino byonna nga tolina kubikkulirwa tolisobola bitegeera. Then ekitabo ekirala era kigenda kubeera okubikkulirwa essuula ya 22 olunyiriri lwa 7. Mbagambye olwaleero tugenda kutunuulira ebibala bye tutateekeddwa kutunuulira nga bulokozi ffe abalokose. Wandika ekitabo ekirala kigenda kubeera okubikkulirwa era essuula ya 22 olunyiriri lwa 7. Era tugenda kukkirira wansi gye tugenda okukkirira 22 tugenda kukkirira wansi tusangeyo ekitabo ekirala era okubikkulirwa essuula ya 22 olunyiriri lwa 18 okoma ku 19. Ebyo bitabo bisatu. Tugenda mmaliza n'ekitabo kye bayita omubuulizi oba nkozesa speed. Nkomye njogera okubikkulirwa essuula ya 22 okutandikira ku 18 okoma ku 19. Tugenda kutunuulira ekitabo ekirala. Lwaki nsoose byogera? Kubanga saagala ono agenda osoma abeere slow. Njagala abe ng'akiina ng'amanyi bwenzira nga bwe bitegese. Tugenda kusoma ekitabo ekirala kigenda kubeera mubuulizi essuula ya 9. Mubuulizi essuula ya 9 olunyiriri lugenda kubeera lwa 10. Ngezaako okulaba nga nkuwa feedback naawe atuddeyo bwe tutandika okubibikkula oleme kubeera nga bikutawaanya, tuleme kuleka. Katonda omulungi yeebazibwe. Haleluya. Ebitabo bino byonna bigenda kuba biri wansi w'omutwe gwaffe ogw'omulokole okutunuulira ebibala ebiggwawo amangu oba ebivunda ne tubikwasaako obulokozi, kwegamba ne tutunuulira alokose engeri alina okuba nabyo, era bw'aba nga talina
oyo tagwanira kubeera muki. Tugenda kutunuulira ebintu ebimu ku balokole bibatunuulidde, tubitunuulire ne mu bantu abatali balokole. Ogenda kwekanga nga waliyo atala okukanga ng'abikola okusinga omulokole. Kati nga kitegeeza singa tubiteeka wakati ng'obulokozi, obulokozi yensonga lwaki bumenyekamenyeka, yensonga lwaki bugwamu amaanyi, naye nga ye yabukolera ku musingi ogw'okuwaayo obulamu bwe n'omubiri gwe n'omusaayi gwe, obulokozi obwo kulabika. Kati ffe tubutadde mu byokwambala, enjogera, okulya, empisa ebigwawo. Awefamanki nga waliyo n'abantu abatali ekyo naye ng'ate bo bakikola nnyo n'okusinga abalokoka. Kale olwaliro kyetwagala okutunuulira, tujja maliriza n'ekitabo kigenda kubeera kya Mubuulizi essula 9:10 abwe tugenda okukoba mu linnya lya Katonda omulamu. Yose emikono gya ggulu nga tetunnabatandika bitabo bino, mugambe nti Mukama mpa okutegeera okwaleero, nsaba onnuŋŋamye mu bulokozi buno bwendimu, ompe ekisa eky'obuwanguzi okuyita mu linnya erya Katonda omulamu. Kwiresi waffe Engereza Lugwanga mulungi. Nga bw'owandiise mu katabo ogenda obikkula Bayibuli yo, kwatirawo Bayibuli yo ku sipiidi. Tutandikire mu kitabo eky'okubikkuliro Essula 1:3.